mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njegadde mbawe ku ddagala lino. Eddagala lino ligenda kuba libayamba mu abakyala wamu nammwe abaami. Eddagala lino ekyamazima omukyala yalinaaba, omwami n'ofuna emikisa nga weebase ku oyo omukyala. Eddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala nnyo gwe omukyala okubeera ng'onyweza omusajjawo okubeera ng'ayongera okwagala. Ebiseera ebisinga mulimu abaami abambuuza eddagala lino nti naffe tusobola oddinaaba. Ekyamazima gwe omwami noonyeza mukyala wo lino eddagala, mukyala wo abeere ng'alinaaba, kuba ekyamazima omukyala buli w'anaaba eddagala lino ne mubeera mu nsonga ez'ekikulu, omwami ofuna emikisa egifuna. Buli weebaka ku mukyala ng'anaabye eddagala lino, ng'omwami obeera n'emikisa egifuna. Ddala mukiwulire bulungi abakyala, eddagala lino lyakunaaba bunaabi. Nkusaba ofune amaduudu, funa ebikoola by'amaduudu nga biwererako ddala. Ofune n'omwenge omuganda, funa omwenge omuganda ogwo gw'olaba guba gufaanana bwe gutyo. Ofune ne kayaayaana. Nkusaba oteeke amazzi mu bbaafu bulungi nnyo, teekamu ebikoola by'amaduudu, oteekemu ne kayaayaana, oyiwemu ne ku mwenge. Omwenge yiwamu mu ttono, toteekamu mwenge mungi, teekamu omwenge nga mutini mu ddagala eryo. Kati nkusaba liyenga bulungi. Bw'omala oddiyenga, nkusaba obeere ng'olinaaba omubiri gwonna. Olunaku osobola oddinaaba emirundi 2 oba omulundi gumu. Osobola oddinaabako mu ttuntu oba ekawungeezi, oba n'olinaabako mu ttuntu n'olinaabako n'ekawungeezi. Kiri eri ggwe engeri gy'onaafunamu obudde, naye nga kikulu nnyo olinaabe nga mugenda kubeera ng'obeera n'omwami oyo mu nsonga z'ekikulu. Ligenda kuba likuyamba nnyo okubeera nga weeyongera okwenywerezaako omusajja oyo. Omusajja agenda kuba ng'akwagala, agenda kubeera ng'akuyaayaanira olw'ensonga nti eddagala lino lirungi nnyo. Beera ng'olinaaba, ligenda kuba likuyambira ddala nnyo. Kati eddagala lino bw'obeera olinaaba oteekeddwa okulaamiriza, oteekeddwa okubeera ng'oyogera ng'olinaaba weeyiira. Kati bw'obeera olaamiriza bw'oti, ogamba nti gano maduudu, njagala bba wange, oteekewo amannya ge 2, ogambe nze kanteekewo eryange, ogamba nti gano maduudu, njagala bba wange Kyayiti onjagale, ontamiire bwenge ng'amaduudu we gatamiiza abaganywa. Njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka, nze mukyala wo. Bw'otyo bw'oba olaamiriza, kigenda kuba kikuyambira ddala nnyo. Omwami oyo agenda kwongera okubeera ng'akwagala. Ekyo nkikubuulira. Ddagala ddungi, ddagala lya mikisa. Omukyala gw'olinaaba naye omwami ate naye afuna nnyo emikisa singa aba akwebaseeko ng'onaabye eddagala eryo. Kambe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza ky'otategedde ku ddagala eryo, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video, mbeere bulungi, mweraba.